nga tulina omulamwa ogw'amaanyi nnyo nti ku olunaku luno tugenda kuba nga tuli mu bikujjuko towards okutuukiriza birthday ya General MK. Kati nga tetunnaba kutuuka ku birthday ku ntikko y'olunaku, so tulinayo birthday run. Kati birthday run eno okudduka emisinde munabyalo marathon tusobole okweducatinga, okuyigiriza abantu, okuwa information, creating awareness, okukubiriza abantu tukoze tutya okutangira okuziyiza ebizibu ebiva mu adverse z'enkyukakyuuka y'obudde n'amataba bizeewo lwakuba abantu bagenda ne bayingira mu ntobazi ne bablockinga amazzi ne galema okutambula ne bajjawo emiti ebibira byonna ne babisaawa then abantu okukozesa bubi ettaka. Kwegamba ettaka lyali badde lirina emiti egiziyiza empewo okutwala, creating a soil erosion. Kati emiti bwe givaawo enkuba n'etonnya ne creating landslides, gullies, n'amazzi okuvimba ne gaba maanyi ne gakuba emyala ne gakuba biti ne gatta abantu ne gayuza ebintu ne byonooneka. Abantu obudde ne bwonooneka, abantu tebakyasobola kutambula n'ebintu by'abantu ne bifa. And the purpose of this marathon is to create awareness in the community, in the entire country, but also globally, about the adverse effects of climate change. And General Muhoozi Kainerugaba, this time around, is trying to do away with those parties, the usual parties of celebrating, and then he's doing something that is actually helpful to the community, and he's starting with a climate change mitigation plan that he wants to unveil on that day, 13th April 2025. Do you have a specific target of people who are? Yes, and we are doing it countrywide. We have the main one in Kololo, but also up country, the districts, the regions. Some of our representatives will be on the road running. Even our global teams are organizing in the different cities where they are, because climate change affects everybody. We've seen floods here recently in Kampala. We've seen floods in the Elgon area, mudslides, landslides. We've seen rivers burst their banks, for example, in the Rwenzori region, in Kasese. So climate change affects everybody.